Mukama Taata w'ekisa otukoze bulungi bw'otuwadde obulamu. Katukkirize tutegeere ekirabo ky'otuwadde ate tweyongera okuyiga n'okumanya omulimu omutuufu gwe tulina okukola okutegeezaako abalala ebigambo eby'essuubi. Jangu obeere naffe mu kuyiga ku lunaku olwaleero. Tukwebaziza era nga tusabye okuyita mwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuzze tutunuulira ebyokuyiga era lesoni yaffe tukoze bulungi tutumalako omwaka nga tutegeera omulimu gwaffe gwe twayitirwa okukola, omulimu gwa Katonda, omulimu gwange. Kakati tutunuulira ekyokuyiga namba 14. Kakati wetuli omulimu eri abatatuukiridwa. Twatunuulira ekitundu ekyasooka ne kaakano kati tuli ku kitundu kyakubiri. Musumba Sebo, wali wetwakoma ndowooza kakati wetwongereza. twakomanga Mukama asindise Pawulo e Makedonia. Asemi enjiri yaite tuukanga bulungi. Batawulyanga ku linnya lya Yesu. Eyo yali part 1. Eya wiiki eno igenda mu maaso ne theme y'emu. Ku luno nga Mukama waffe yennyini yenyigiddemu okutwala mission mu bitundu ebitatuukibwangamu njiri naddala Situlo ne Sidoni. Naye ate mu lesson ya wiiki eno tuyizeemu ekirala nti eriyo enjiri gye tetuukanga nga tebawulyenga ku Yesu, ku linnya lya Yesu. Naye ate eriyo enjiri gye yatuuka erinnya lya Yesu ne baliwulira naye nga tebaliwulidde mu butuufu bwabyo. Bawulira bikyamu. Ng'ebikyamu ebyo biyinza okubaviiramu obutafuna bulamu butaggwaawo. Ebikyamu ebyo nga ne bwanajja bajja n'obutamukkiriza nga bali naye. Ebikyamu ebyo nga bwe babisigalamu birina n'okuziyiza omulimu guno okubona ensi yonna. Olwaleero lesoni eno naabe babalanga abatannatuukibwako Yesu omutuufu. Amazima okyogedde bulungi. Nolwekyo tugenda okulaba Yesu abakwata atya ab'engeri eno. Enjiri ejja gitwalira abatawuliranga bulungi ku linnya lye, naye ate n'abaawulira nga baawulira bikyamu ebiyinza okukotogera obulamu bwabwe n'omulimu gw'enjiri, nabo bagenda kukwatibwako wiiki eno. Tweyanziza Musumba Kakembo. Twagala tutandikire mu Matayo essula 15 nnyiro lwa 21. Wagamba we wati: Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'Ettuulo ne Sidoni. Twagala tufune ku background y'ebibuga bino nga Musumba watunyonyodde nti lesoni eno egenda kukwata ku bantu ba bika bibiri: abo batawuliranga ku Kristo, ab'Ettuulo ne Sidoni, n'abamuwulirako naye nga bamuwulira mu bukyamu, nga bw'atabatereeza enjiri mission eyinza obutagenda mu maaso. Nja kusaba mukadde Kiwanuka tutandikire mu Bassekabaka ekisooka sura 5 nnyo olusooka paka ku 12. Kyetunoonya twagala kulaba background y'ebibuga bino Yesu gy'agenda byali bifaanana bitya. Awo kira mubaka w'Ettuulo n'atuma abaddu be eri Sulemaani kubanga yawulira nga bamufuseeko amafuta okuba kabaka mu kifo kya kitaawe. Kwa Kiramu obwedda yayagalanga Dawudi. Sulemaani n'atumira Kiramu ng'ayogera nti, omanyi Dawudi kitange nga teyayinzanga kuzimbira linnya lya Mukama Katonda we nnyumba olw'entalu ezamwetooloolanga enjuyi zonna okutuuka Mukama lwe yabateeka wansi w'ebigere bye. Ne kankano Mukama Katonda wange ampadde emirembe enjuyi zonna, tewali mulabe newankubadde akabi akajja. Era laba nteeteeseteese okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba, nga Mukama we yagamba Dawudi kitange nti mutabani wo gwenditeeka mu ntebe yo ngadda mu bigere ebyo yalizimbira erinnya lyange ennyumba. Kale nno
lagira bantemere emivule ku Lebanon n'abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo, era ndikuwa empeera olw'abaddu bo nga byonna bwe biriba bw'oli bagamba, kubanga omanyi nga kuffe tekuli n'omu alina amagezi okutema emiti okwenkana ab'e Sidoni. Olwatuuka Kiramu bwe yawulira ebigambo bya Sulemaani n'asanyuka nnyo, n'ayogera nti Mukama yeebazibwe leero awadde Dawudi omwana ow'amagezi okufuga eggwanga lino ekkulu. Awo Kiramu n'atumira Sulemaani ng'ayogera nti mpulidde by'ontumidde, n'akola byonna by'oyagala eby'emiti egy'emivule n'emiti egy'emibolosi. Abaddu bange baligijja ku Lebanoni ne bagiserengesa ku nnyanja, era ndigisengeka okuba ebitindiro okuyita ku nnyanja okugenda mu kifo ky'olindaga, era ndiragira okugisumululira eyo, naawe oligiweebwa, era olikola kyenjagala bw'onoowanga emmere ey'omu nnyumba yange. Awo Kiramu n'awa Sulemaani emiti egy'emivule n'emiti egy'emibolosi ne byonna byebyali bye yayagala. Sulemaani n'awa Kiramu ebigero eby'eŋŋano 200 okuba emmere eyaabo mu nnyumba ye, n'amafuta amalongoofu ebigero 20. Bw'atyo Sulemaani bwe yawanga Kiramu buli mwaka. Tuyanza mukadde kiwanuka. Mukyala Kabitu, kiki kye tulabawo ku bibuga bino ebya Tuulo ne Sidoni wamu ne Isirayiri? Ekibuga kino ekya Tuulo ne Sidoni kyali wabweru wa Isirayiri. Ate kiri ndowooza ku mbalama z'ennyanja, kuba ne wali bagambye nti bwe banaagitema bagisomose. Naye walabika waaliwo enkolagana nga Sulemaani nga tannajja mu ntebe, waaliwo kabaka Dawudi, era nga baalina enkolagana ennungi wakati w'abakabaka abaali oli owa Kiramu owa Sidoni ne Tira ne kabaka Dawudi, kati ayagala kuzimba nkolagana y'emu eyo ne mutabani wa Dawudi. Nze kyendabawo kiri kimu nti Kiramu yategeera nti eggwanga lya Isirayiri kkulu ly'amaanyi. Suba Kakembo, enkolagana eno Sulemaani gy'alina ne Tuulo ne Sidoni yali yagikozesa atya? Yali yamuyamba etya enkolagana eno? Bweba yali yakutambulira ku pulaani Katonda gye yagenderera, pulaani A. Sulemaani yali afunye omukisa ogw'okubuulira enjiri n'okusaasaanya Katonda ono omulamu owa Isirayiri, n'amusaasaanya Abasirayiri bonna bamumanye. Tweyanziza katulabe ye kiki yakola mu bassekabaka, era ekisooka Era kabaka wa Sulemaani 11 olusooka paka ku lw'omukaaga. Era kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala wa Falaawo, abakazi okuva Mowaabu n'Abamoni n'Abedomu n'Abasidoni n'Abakiiti, ku mawanga Mukama ge yabagambako abaana ba Isirayiri nti temugendanga mu boso, tebajjanga mummwe, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okugobereranga bakatonda bwabwe. Sulemaani ne yeegatta nabo ng'abaagala. Era yalina abazi 700 abambejja n'abazaana 300. Bakazi be ne bakyusa omutima gwe, kubanga olwatuuka Sulemaani ng'akaddiye, bakazi be ne bakyusa omutima gwe kugobereranga bakatonda abalala. Omutima gwe ne gutatuukirira eri Mukama Katonda nga bwe gwali omutima gwa Dawudi kitaawe, kubanga Sulemaani n'agoberera Asutaloosi katonda omukazi ow'Abasidoni ne Mirukomu omuzizo gw'Abamoni. Era Sulemaani n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, n'atagoberera ddala Mukama nga Dawudi kitaawe bwe yakola. Awo nno Sulemaani n'azimbira Kemosi ekifo ekigulumivu, gwe muzizo gwa Mowaabu, ne ku lusozi olwolekera Yerusaalemi, ne Moleki omuzizo gw'abaana ba Amoni,
era bwe yakolera bw'atyo bakazi be bonna banaggwanga abaayotolezanga obubaani ne bawaayo sadaaka eri bakatonda baabwe. Tweyanza mukyala Kabito, kiki kye tulabaawo mu kyatandikanga enkolagana? Musumba Kakembo atugambye nti Sulemaani yali afunye omukisa okutwala enjiri eri, naye bw'ataakikola bo omukisa ne bagukozesa ne bamukyusa n'atandika okusinza bukatonda bwabwe. Tweyanziza mukyala Kabito nga wira mu kuwasanganya ekitegeeza enkolagana endo gye yali mbi ne Mukama yandijaagadde singa ng'evaamu kyayagala. Naye ndowooza Mukama olw'okubanga atumanyi enkolagana ez'engeri eno yazidiscouraginga ng'akimanyi nti ate be bajja okutuyusa nga mukyala Kabito bw'agambye kuyita mu mukazi we. Lumu nali nsoma akatabo akamu ne kandaga nti omuntu bw'alinnya eddaala ne mukwano gwe ng'ali wansi bwe baweerezekanya emikono yali ku ddaala yagwa. Sulemaani yali alinnya eddaala ery'okutegeera Katonda n'akolagana ne Kiramu mu bulungi era ne Kiramu naye n'amuwuliriza, naye Sulemaani okugenda okukkakkana ng'ate bamusise ku ddaala yagudde waki wansi olw'abakazi be yazuula mu Sidoni n'ebibuga ebirala nga bwe byagenda. N'atandika n'okusinza Katonda Asutarosi ow'Abasidoni butereevu. Tweyanza mukadde Kiwanuka, tulabye nti Ttuulo ne Sidoni baali basamize, naye twagala tulabe Yesu Kristo baaba aboogerako atya ab'Ettuulo ne Sidoni mu Matayo essula 11 olunyiriri lwa 21 na 22. Matayo essula 11 lwa 21 na 22. Olwa 21 yagambye, ziri kusanga gwe Kolozini, ziri kusanga gwe Besusayida, kubanga eby'amaanyi ebyakolebwa mu mmwe singa byakolebwa mu Ttuulo ne Sidoni singa byenenya dda, singa bali mu bikukutu na muvu. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika okusinga mmwe. Musumba Kakembo, sebo lwaki Yesu asinziira ku ki okwogera ebigambo bwe bityo? ndowooza asinziira ku nsonga oba bbiri. Yes sir. Ensonga esooka, Abasidoni bano abamanyi ne sitole eri ne bagimanyi, bayinza okuba nga enjiri tebatuukangako, naye bafuna omubuulizi najja ababuulira bulungi, bayinza okwenenya ne bakyuka. Naye bano bayogerako Kolazini, Bayudaaya, obunabbi babulina, endagaano enkadde bagirina, balina essuubi lya Masiya, babitegeera bubi, bagezaako okubagolola, bagaanye. Yesu naga nti ofunda nabali abataliiko kye bamanyi, bwe bamanya bayinza okwenenya. kyobola wagamba Laodikiya, agamba nti Laodikiya alina obuzibu, alowooza nti amanyi, alowooza nti ategeera, ekyo kimuleetera obuzibu. Omuwandiisi omu omwogezi omu yagambidde, sometimes it takes less to win unreached people than it does. Ozawe kamaze atya? The incorrectly reached. Abantu abalegako ku mazima ne bagalegako nga makyamu, okubagolola okubajjayo kikaluba okusinga okubuulira omwonoonyi atategeeragangako. Bw'ategeera obubi bwe
nenenyanga omuwoza bwe yagamba osaasirenza alina ki ebibi. Omufalisaayo n'asigalayo mu butuukirivu bwe, mu butukuvu bwe, mu bukyamu. Tebujja kumuwa bulamu butaggwaawo, naye amanyi n'omulimu teguva mu kifo. Yesu kye kimutwala e Sidoni. Agendedde ensonga bbiri. Agenze okutwala amawulire amalungi, naye agenze n'okutwala amawulire amalungi eri ababe bennyini baali nabo. To undo, to undo, to untie, to untangle, to unlearn. To unlearn. Tweyanziza Musumba Kakembo. Okikonyeeko nga bwe tusomye mu Matayo 15:20 Yesu alimu agenze Sidoni n'abayigiriza. Abayigiriza abo abatutte eri Sidoni. Obadde tuwaddeko ensonga esooka nti ekimutwala eri atwala abo kwa Keeri kuyigiriza bali ab'e Sidoni ne Tuulo, naye ne bano baatutte abatwala eri classroom gyagenda okubasomeseza yeri learning aids eziri eri nga teziri eno nga babasomeseza eno mu Isirayiri tebaali bitegedde. Mukyala Kabito, nsonga ki endala gye tulabawo etwaza Yesu Kristo mu bibuga ebyo eby'abakafiiri? Kristo atugamba yajja eri oyo omwonoonyi akoze ki? Okunoonya endiga ezaabula. Ate n'ekirala obubaka obw'obulokozi buli universal bwa nsi yonna, kati n'eri abaliyo nabo babwetaaga. Tweyanziza we tusomye wali mu Matayo, we tutasomye Matayo essula 4:25 Yesu we yali ayigiriza ne bajja abantu bangi aba mu bitundu ebyenjawulo n'abawonya endwadde zaabwe zonna. Bano ab'e Tuulo ne Sidoni tebajja. Yesu kye kimu ku bimutwala nti bano abatajja ye n'agamba kaakole ki? Kagendeyo. Naye nga Omusumba bw'atugambye nti ekimutwala eri waliyo classroom agenda kubayigiriza. Katugenderewo mu Matayo essula 7:24 tulabe kirasi ng'etandise. Mako essula 7:24 N'agolokoka n'avaayo n'agenda ku mbibi z'e Tuulo ne Sidoni, n'ayingira mu nnyumba n'atayagala muntu kutegeera, so n'atayinza kwekisa. Tweyanziza kantandike ne Mukyala Kabiito. Yesu avudde eno ng'ekimututte Tuulo ne Sidoni kukola mission. Naye atuuse ate ali mu nnyumba yeekwese, tayagala bantu bamanye. Kiki Yesu alabikanga eyeekwese lwaki? Kiki kyagezaako tuyigiriza? Soketangazemu Katonda. Yesebo. Bwe twogera ne Tuulo ne Sidoni tetwogera ku bitundu bya Buyudaaya. Tuulo ne Sidoni bannamawanga. Muyinza okubeera mu ku Bayudaaya, naye agenze mu bannamawanga babuulira enjiri. Yeesindiseeyo, yeetumyeyo, ate atuuse eri ali mu nnyumba. Ali mu nnyumba ate yeekwese nti temunyeega nga ndi wano. Ndowooza emu ku nsonga ezimuyingiza mu nnyumba n'asirika ayongere asobole nga bwe tugenda nti ebigenda okukozesebwa okuyiga biri eri. Kati bw'asirika bigenda kwejjayo n'ebibadde bisirise. Bw'asirika abayigirizwa bano bazze nabo endowooza zaabwe bagenda zissa mu lwatu. Awo atandikire ku ebyo bye boogedde, kuba buli omu afulumya kirimu ki mundaayi. Bye bafulumizza bye bigenda okuba ebikozesebwa mu kuyigiriza okumuleesa eno mu Tuulo ne Sidoni. Musumba Kakembo. Kwegamba kyogamba nyago nti Yesu watuuka mu bannamawanga balina asirika busirisi. Bano bazze nabo kye bakola bulungi kuba kye baalikoze nabo, kubanga nabo kye bandikoze. Mateekateeka bakkiriza wadde okuyingira mu nnyumba y'omunnaggwanga kubanga yasazeewo n'ayingira. Wabula kirungi nti bw'atuuse wano asiitise buki naga nti mwogera n'olwekyo akola kye bandikoze. Lwaki ayagala, lwaki atandikira awo? Atandikira awo basobole okwoleka endowooza zaabwe azigolole.
kubanga nabo bazze mu ttendekero kuyigirizibwa. Nabo betaaga kutuukibwako. Yes. Ng'omusomesa omutuufu bw'otuuka ku kifu si gwe osooka okulasana. Osooka kuyiga mbeera ziri mu kiki mu kifo ekyo. Tetumanyidde ddala kusoma mbeera tetumanyidde ddala ennyumba Yesu gye yayingiramu yali ya munaggwanga oba yali ya Muyudaaya. Ekyo tebakijjaayo, naye oba ya munaggwanga oba ya Muyudaaya ye bwe yayingira yasirika buki n'asoma embeera. Era bwe tugenda agenda nga twetegereza essuula eno tulaba nga ye tatandika kwogera ate bayigirizwa be batandika okukola ki okwogera. Kisoboka n'okubanga mu kusirika omwo yali asaba ng'agamba Mukama Katonda nsaba olaga abantu bano mission nga bw'erina okubeera nti obulokozi buno si bwa Bayudaaya bokka ne baana abalala nabo ba involved mu bulokozi buno. Tukyali mu classroom tubadde tukomye ku 24 twagala tusome 25 paka 3. Bwe tuveeyo tugendeko ne mu Matayo 15 22 paka 28 olugero lwonna lwe lumu naye tulina bye tujja okujjayo. Naye amangu ago omukazi yalina omuwala we yaliko dayimoni. Bwe yawulira najja n'afukamira ku bigere bye. Omukazi yali Muyonaani eggwanga lye mu Sulofoniki. N'amwegayirira okugoba dayimoni ku muwala we. N'amugamba nti leka abaana bamale okukkuta. Kuba si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira embwa. N'amugamba nti weewaawo Mukama wange n'embwa ziriira wansi w'emmeeza obukunkumuka bw'abaana. N'amugamba nti olw'ekigambo ekyo weddireyo. Dayimoni avudde ku muwala we n'addayo mu nyumba ye n'asanga muwala we ng'agalamiziddwa ku kitanda ne dayimoni ng'amuvuddeko. Tubadde mu Makko essula 7 onyiro 24 paka 3. Katwagala tugende mu Matayo essula 15 onyiro 22 paka 28 olugero lwe lumu naye tulina bye tugenda okunokolayo. 15 20 mmeka 22 n'agamba kale laba omukazi Omuyonaani n'ava ku mbibi eyo. Kale laba omukazi Omukanani n'ava ku mbibi eyo n'ayogera waggulu ng'agamba nti onsaasire Mukama wange omwana wa Dawudi muwala wange alwadde nnyo dayimoni. Naye n'atamudda mu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musiibule kubanga atuliikanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye n'ajja n'amusinza ng'agamba nti Mukama wange mbeera. N'addamu n'agamba nti si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira obubwa. Naye n'agamba nti weewaawo Mukama wange kubanga n'obubwa buli awo obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza y'abakama baabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti gwe omukazi okukkiriza kwo kunene kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Mukyala Kabiito tusomye olugero lwe lumu abawandiisi banjawulo. Nsaba tunokoleyoko oba bakiyita difference ebyawukana musumba bakiyita batya Variants. Variances zetulabye ebiri eno ngeno tebiriyo, ebiri mu Makko nga mu Matayo tebiriyo, oba ebiri mu Matayo nga mu Makko tebiriyo. Makko bw'aba awandiika audience ye okusenga y'abannamawanga bawandiikira. Era adescribing omukazi ono bategerere ddala nti ono bwawandiika wamuffe muntu waffe. Ate ye Matayo bw'aba awandiika audience gy'alina y'Abayudaaya. Era bw'agamba nti omukazi Omukanani nga bamanyira ddala nti oyo si kitundu kwani kuffe. Sumba Kakembo. Nja kusaba mwami Kiwanuka atuddiremu olwabiri mu 3 bw'amala tuddiramu tuddemu ekibuzo. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musiibule kubanga
abayigirizwa omukazi azze alaajana ne Yesu ono amwogerako kuba amuyise mwana wa Dawudi kitegeeza amumanyi ebintu ategeera Yesu ono azze amubuulidde nti onsaasire ayagala kuwonyezebwa naye ate Yesu asirika. Lwaki Yesu asirika? Agenderera ki? Ye Yesu bw'asirika abawuliriza, kubanga bawuliriza tulinamu ab'enjawulo, tulinamu abayigiriza, tulinamu ne bana abalala abanamawanga. Yesu bw'asirika kibakola kitya enjuyi ez'ebbirizi? Yesu bw'asirika abagenyi yakyalidde be babiri abanamawanga ne balaba omukazi bw'alaajana afukamidde mwana waafa olw'okubanga bamanyi embiranye eziriwo wakati waabwe n'Abayudaaya bagamba nti kati kyamulese ki bwe ndowooza nti yandibadde reaction yaabwe. Abayigirizwa Yesu bw'asirika n'atayogera ssanyu lyabwe. In fact baalikisa ne bamuwagira mangu nnyo muga nti ssebo okusirika obusiisi tekimala mugambe atuviire atuleekandira. Yesu mu kukola ekyo kyeyali anoonya akifunye ekyamujja eri n'abayigirizwa abo okujja wano talina buyandi kijjeeyo nga bali mu Isirayiri naye wano akifunye bakijjiddeyo ddala ne bakissa ku ngulu agenda okikonkona nga kimaze okweyerula. Ekineewuunyisa ye mukazi n'omukazi Yesu bw'asirika weewuunye amaanyi agajjawo agagenda mu maaso n'alemerako ne bamuyita embwa n'alemerako Dennis atugambye nti omukazi ono ayinza okuba nga yakolawo omwaka nga Yesu tannajja. Yesu bw'anaddamu kyagenda okuddamu ng'omukazi akkiriza okumuyita embwa, kyagenda okuddamu nga nabano bajjeeyo true colors zaabwe kyebali bakijjeeyo, kigenda kulaga ddala nti tewali n'omu ku mmwe alina buyinza kuziyiza muntu yenna kwenzikiriza okujja gye ndi. Nobody has the power wadde mmwe temulina buyinza obwo. Number 1. Number 2, Matayo yali omu ku baagamba omukazi bamugobe. Matayo yali omu ku bakakasa nti bano abasayirofo emikimbwa. Naye waawandiikira bino nga Matayo amaze okukyuka ng'alinganga agamba baawandiikira Abayudaaya nti bannange ebyo gye twava, ebyo gye twali, abalala bonna nga tubayita mbwa, naye kaakati Mukama waffe yatujjayo, okumanya yatujjayo. Bw'aba wandiika essuula esooka mu kitabo kya Matayo ng'alanya alaga obuzaale bwa Yesu, akola Abayudaaya aba bulijjo kye batakola, era kyatandikoze yasigalayo eri n'ateekamu abamawanga n'abakazi, ekirage ddala nti yakyuka. Tweyanziza katweyongereyo, tugenda kulaba ku Simoni Petero, Bikola y'Abatume essula 10. Tugenda tusomerako ennyiriri awo olusooka ndoza paka nga tuwe 16 naye mu speedi. Waliwo omuntu mu Kaisaaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyano, mwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyabagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amujjirira n'amugamba nti, Koloneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti, kiki Mukama wange? N'agamba nti, okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa oyite omuntu Simooni, erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyaziba omuntu Simooni, omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriranye ennyanja. Malayika eyayogera naye bwe yagenda n'ayita abaddu be 2 ab'omu nnyumba, n'asikala atya Katonda mu abo abaamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo byonna n'abatuma e Yopa. Ngende maaso. Awo ku lunaku olwokubiri bwe baali nga batambula,
abo nga banaatera okutuuka ku kibuga, Peetero n'alinnya mu nju waggulu okusaba nga mu ssaawa ey'omukaaga, n'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula, omwoyo gwe ne guwaanyisibwa, n'alaba eggulu nga libikkuse, ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka ennene ng'ekwatiddwa ku birenge 4 okussibwa n'essibwa wansi, omwali ebisolo byonna ebirina amagulu 4 n'ebyewalula ebyensi n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja eriye nti, golokoka Peetero osale olye. Ne Peetero n'agamba nti, nedda mukama wange, kubanga siryanga kya muzizo newankubadde ekibi. Eddoboozi nate ne lijja gy'ali omulundi ogwokubiri nti, Katonda bye yalongoosa tobifuulanga ggwe bya muzizo. Ne kiba bwe kiti emirundi 3, amangu ago ekintu ne kitwalibwa mu ggulu. Awo Peetero bwe yabuusabuusa munda mu ye amakulu g'okwolesebwa kwalabye bwe gali, laba abantu abaatumibwa Koloneriyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simooni ne bayimirira ku luggi ne bayita ne babuuza nga Simooni erinnya lye eryokubiri Peetero yakyazibwa omwo. Awo Peetero bwe yali alowooza ku kwolesebwa, Omwoyo n'amugamba nti, laba, abantu 3 bakunoonya. Negolokokoke ogende nabo nga tobuusabuusa, kubanga nze mbatumye. Amiina. Peetero nakka eri abantu n'abagamba nti, laba, nze nzuuno gwe munoonya, kiki ekibaleese? N'abagamba nti, Koloneriyo, omwami omuntu omutuukirivu atya Katonda, eyasiimibwa mu ggwanga lyonna ery'Abayudaaya, yalabulwa malayika omutukuvu okutumira okujja mu nnyumba ye awulire ebigambo ebiva mu ggwe. Awo n'abayingiza n'abaaniriza. Awo ku lunaku olwokubiri Peetero n'agolokoka n'asitula awamu nabo n'abooluganda abamu ab'omu Yopa ne bagenda naye. Awo ku lunaku olwokubiri ne bayingira mu Kayisaliya. Koloneriyo yali ng'alindirira ng'akuŋŋaanyizza ab'ekika kye n'abaali mikwano gye ennyo. Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira wa Koloneriyo n'amusisinkana n'amufukaamirira ku bigere n'asinza. Ne Peetero n'amuyimusa ng'agamba nti, yimirira, nange ndi muntu buntu. N'ayogera naye, n'ayingira, n'asanga bangi nga bakuŋŋaanye. N'abagamba nti, mumanyi nga si kirungi omuntu Omuyudaaya okwegatta n'ow'eggwanga eddala oba okujja gy'ali, era Katonda yandaga nneme okuyita omuntu yenna ow'omuzizo oba omubi. Tweyanziza katandikire wa mukyala Kabiito. Okwolesebwa kuno Mukama kwalaga Simooni Peetero yali amugamba kusala kulya bitali birongoofu, kiki kyali agenderera omuyigiriza, kubanga Mukama kyamutwalira emirundi 3 ng'agamba Simooni Peetero mu kwolesebwa. Simooni Peetero okusooka baalina endowooza mu bo nti bo Abayudaaya tebeegatta na bannamawanga. Ekyo Katonda kyayagala okusangulawo. Amutegeeza nti amawulire gano amalungi nga mmwe bwe mugalina eno mu Buyudaaya gasitule ne bali ogabatwalire. Tweyanziza. Simooni Peetero bw'atuuka eri ayogedde ku Yesu Kristo, waliwo akabonero akaatuukawo akalaga nti ne baana abanamawanga mu mission mwebali. Kiki ekyatuukawo? Musumba Kakembo. Baafuna omwoyo omutukuvu. Abakyayogera abannyonnyola ne bafuna omwoyo omutukuvu ne boogera ennimi nga bo bwe baamufuna ku luli. Peetero ne kimulaga nti oba batusomereyo obusomezi oba tetunatuusaayo. Tusomero tutandikire ku Anamunya. Yesewo. Awo Peetero bwe yali akyayogera ebigambo ebyo, omwoyo omutukuvu n'abagwako bonna abawulira ebigambo. Ne basamaalirira abakkiriza abakomole bonna abajja ne Peetero, kubanga ne ku baamawanga ekirabo eky'omwoyo omutukuvu kifukiddwa.
kubanga baabawulira nga boogera ennimi ne bagulumiza Katonda. Petero n'addamu nti ngende maaso lwe mbadde njagala wa Petero wayogerera n'agamba nti omuntu Petero wagambira 28 nyamuzabuzizi 34 tegeredde ddala. Awo Petero n'ayasa akamwa ke n'agamba mazima ntegeredde ddala nga Katonda tasosola mu bantu. Wabuuziza ekibuuzo n'ogamba nti Katonda yali agamba agenderera ki Petero kumuyigiriza nti tewakyali birongoofu na bitali birongoofu. Kati bw'osanga omusota olya buli ekyokuddamu nti nedda. Ensonga bbiri singa kyali agenderera Petero yandisaze n'alya naye teyasala n'alya. Katonda kyeyagenderera Petero yakitegeera ntegeeredde ddala Katonda tasosola mu bantu. Katonda tasosola mu bantu. Temulimbwa otegedde. Petero n'embwa ziri azijjukira ezitali nnongoofu. Nze neewunya Katonda ekisaaki. Petero amututte eri omukazi omufoyiniiki omukalu n'abayigiriza nga Yesu akyali naki nabo nti tewali obulokozi bw'abantu bonna, naye era Katonda bamaze n'okufuna omwoyo omutukuvu ku lunaku lwa Pentekooti, era Katonda akyalwana ne Petero amulage nti tateekwa kusosola mu baki mu bantu. Era olutalo si lwa bigambo bugambo kumuyigiriza na bigambo, naye Katonda avudde mu ggulu n'alaga mirako emirundi 3 essuuka n'egenda n'ekomawo, naye tanamugjamu. Ekyo kyekinkakasa nti Katonda waffe tagenda kutuleka bwe tuba nga twewaddeyo. Ajja kulwana naffe okutuusa lwana atutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Gamba nti lwana atugjamu obusosoze. tweyanziza. Petero agenze eri mu bannamawanga, agenze n'Abayudaaya abamu, naye waliyo Abayudaaya ab'amaanyi abaasigala mu Yerusaalemi. Bo kyabakola kitya? Katusomeoko then tujjabuuka tugende mu maaso. Bikola by'Abatume 11 olusooka paka ku lwokusatu. naye tunga we tufunza akadde kaffe. Bikola by'Abatume olusooka. Abatume n'abooluganda abaali mu Buyudaaya ne bawulira ng'amawanga nabo bakkiriza ekigambo kya Katonda. Awo Petero we yayambuka e Yerusaalemi, bali abakomole ne bawakana naye nga bagamba nti wagenda mu bantu abatali bakomole n'olya nabo. Mukadde tekyabayisa bulungi, kati njagala obuukawo wennyini tugende 17 paka 20. Amaze okubabuulira ebyatuukawo byonna Mukama bye yamulaga. Kale nze sebo nzikiriza mbuuze yakabuuzo nti amawulire ne gatuuka ku bali abakulu. Mawulire ki agabatuukako? Baafuna ga bitundu? Amawulire bagafuna mu bulamba nti yagenze mu nnyumba y'oli n'ababuulira omwoyo n'abakkako ne boogera n'ennimi gabatuukako eri, kati bamuvunaana okutwala amawulire gaabwe okwetaba eri mu bannamawanga. Ekyomwoyo bakyogerako ki? Ekyennimi bakyogerako ki? Anti yatutte byabwe to them, ezo privileges zonna zaabwe n'omwoyo waabwe, nnimi zaabwe. kati bamuvunaana okukwata ebyabwe n'abitwalira abatali mu ekyo kindaga nange ng'omukadde bwewayize kali nange kindaga nti tulabye n'obuzaale bwaffe. Tulina okulwana n'obuzaaliranwa olw'obukyayi olw'obusosoze ni Katonda nga alina kusituka busitusi mu ggulu kukka wansi okujja okubutakulatakulata. Tweyanziza nnyo kubanga ebyokwega bikyali bingi.